kalimu asiba mande n'olwokuna n'afuna empeera z'okusiiba sunna n'afuna n'empeera z'okusiiba sitati n'ampuliriza nga Allah amuwadde empeera za mirundi ebiri abaye Ramadani eweddeko maadha ba'da Ramadani kyekiddako Ramadani ng'ewedde abaye embeera gy'obadde weyisaamu abantu badde mu Ramadani nga muli bagabi abaye Allah kyabaagaza mubadde muggula ebikomera muggulewo ebikomera abantu bajje balye ku mmere ate abo badde baggulawo ebikomera abaye tuyige n'abantu be tulina okuliisa olina oggulawo ekikomera ayinaayita bagaggabanne abalina okulya emmere n'abaterawo omusirikale abakuba embooko nabbi yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba sharru taam emmere esinga obubi y'emmere y'emikolo nabbi naawe ensonga n'agamba emmi wabanyinniyo newebaabo teribaayo n'oyita bagaggabanno bagaggabanno ne bamala okulya ne banaaba engalo ate mu mmere n'omaliriza nga empeera tofunye n'omaliriza nga ofunye kunakuwazibwa ate ofunye emisango gyakonoona mmere muyite bannanyini mmere kuyidinga kuno lunaku lwakusanyuka munoonye abeetaavu abali ku byalo mubafumbire emmere bagirye bajja kubasabira amaduwa Allah abeere ng'aganukula lwaki oyita bagagga banno kyabaye bagagga bannange mujje tulyeko wamu abantu bano abawansi baliko ejjana yammwe mubayita balya emmere babawa amaduwa oyo gwola baali akwata mu bigere oyo gwola baalya n'asibanako n'avalyako mu kaveera oyo agenda okudda ewakangaalira efamire agambe musabire latiifu musabire takuba musabire gundi lwaki musabire kikuli yatuliisizza emmere ne wallahi oliisa omuntu n'agendanga n'okuvuma twamugambye fe tetulya kitalo aleese kitalo twamugambye enkoko za mukatimba betwagala nkoko za yugaki abayimuliisa bannanyini mmere emmere tebalina okulya bagala bange Ramadani weebuuze ebibuuzo bino wammanga yo twagimaze naye weebuuze Ramadani yo Allah yagikkiriza abamanya abakulembera abalongoofu bwe baamalanga okusiiba Ramadani baamalanga emyezi emirala 6 nga basaba Allah akkiriza omwezi guno ogumu lwaki omala kusiiba musiibira ogamba biwedde katulye emmere baganda bange muwanike ku mikono odde mu nsonga ogaye nti Allah enjala eruma baganda bange enjala eruma naye mugyerekereza muwanike emikono mugambe nti Allahumma taqabbal nsaba Allah akkirize Ramadani zammwe baganda bange nsaba Allah Ramadani yammwe muzisange ku yawma al-qiyama abaye mwababadde e Makka abasiibidde e Makka mulabye abantu ababadde e Makka nga beegayirira kugaba akusanga n'akwegayirira akuliise lwaki tobakoppa nawe nobeera muntu mugabi naye haji nobeeranga ku kitundu bakumanyinga omusajja omukodo ogamba oli haji omukodo mubeere bantu bagabi mubaddeyo musabe Allah baganda bange abantu bekawempe nsaba Allah ow'ekitiibwa mwenna Allah abatwale musibireko e Makka nsaba Allah abatwale musibireko e Makka wallahi bw'osiibira mu kibuga Makka otegeera nti abasajja bamanyi ibaada abasajja bategeera Allah buli dakika kusaala tahajjudi buli saawa kusaala tahajjudi kusaala yensi gyobeeramu nga tomanyi na nnaku za mwezi yensi gyobeeramu akikuli yensi gyobeeramu nga tomanyi na lunaku lwakubeka oba sande ne wallahi bwoli mu ibaada baganda bange ngosabira Allah abatwaleko e Makka nsaba Allah w'ekitiibwa n'oyo atalina obusobozi Allah abukuwe ogendeko ku nnyumba ya Allah nammwe abalina obusobozi abatuusa okugenda mugende kijja kuba kibi nnyo okgenda ku makya sekadinani ekyokusaalira bagenda sekadinani amusaalire abadde musajja mugagga naye bagenda mukolera obukolezi ki ijja ate abadde omugagga bakolera ijja ng'omaze kufa ate abadde omugagga bakuwere mwezi saka sekatulimaali tabamusajja mugagga tumwere sekatulimaali bw'obadde tewewere mujje mu maali yammwe mu maali ya Allah mujje mu maali ya Allah mu maali ya Allah abatuusa okuwa essaka mukiwe buno obulamu bw'ensi bumpi twatandise Ramadani ne kalibobbo bwetwogerera kalibobbo yidi agenda kugirira mu kapuli nga mpunyuza ezimu lyanga yidi bino bifulamu kyakuyiga ebbanga okuva ku Ramadani okutuuka ku Ramadani ebiri wakati katyawo bingi bagagale musiikiddewo bwe mukyali balamu Allah mumwebaze muge Allah tukwebaza abantu balwadde abantu bafa kyokola mu mirimu emirungi omuntu yalibadde akola ku lunaku lwa Yidi walibadde mumala okulya Yidi ofunayo akadde n'ogendako mu ddwaliro nearby hospital eddwaliro erikuli okumpi olabe baganda bamwe balidde Yidi
baganda bamuyidi baziridde ku bitanda tamanyina kumanya nti leero yidi abalina mulagwe tebamanyi nti leero yidi bali nsambya omusawo agenda kujja ssaawa 8 omukolako operation baganda bange bwofunamu akadde kwata famire okigambe Allah tumwebaze aba munnono walide yidi akikoledde omwezi mulamba akwata gwakubiri talya anoonyeza ddagala muwala mukwano gwange akubidde ku makya ssaawa emu senga wange afudde gwe mbadde nsigazaawo tumuziika ssaawa 10 fwe tugenda kulya yidi ye nga bamuteeka mu ttaka bunamwaya wala wamujombawo mu bigaali Allah bawadde omukisa nga mukyayina omukisa guno mugukozesa mwebaze Allah funako ensonda muntu ogenda Allah mwebaza zani abantu yidi bagiriridde mu ttaka nzani abantu yidi baziridde amakulu bakawanisa enzani abantu bagenda kwetema amakulu nzani bali mu kucekinga in bacekinga in ntebe bagenda yidi ya babaga والله أساس دوري منهم مسلمين وقامت الحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب أتأتوا من ذنب كما لا ذنب له أستغفر الله استغفر الله abasiramu mukwatemu ebisanja bibiri nafe abakulisaayo tukwatemu ebisanja bibiri kati ebisanja byaffe abakulisaayo byaweddeko ebisanja ekijja 226 kyammwe basiraamu okukwata obwa mmeeya bw'e Kawempe bwe munaagaana okweronda ne mweryamu olukwe obunanfuusi mukimanyi ku kiyama wa hadha salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tuuze dakiika zisuuse ez'eswala kati muyaali okundika suka kyoweza tutandike ne kubiryane Simon waseeka muzaata ntansire emitwalo 10 wewe nezane Simon sema muzaata bendi suka mabalege owani oyo bendi njalo sema muzaata akababu kayiwe oyitefu yawaayo niye shaka muzaata ne Dr. Kalisa Dr. Kalisa bakwesa na watu wa TV eyo okuba bange sobola okusonga omuzikiti MPS nitamu kuyawaayo soka wakalimu ya kutakapo oyaliseekawe nnyo kalimu oyo kalimu yakuziza tekamwetalo baseekawo azitandeko naye abakyala Dr. Namara Hanifa abalimu abayitayitabawo muziweeyo kuba Sheikh Nuhu Allah musase zere kusinzowalisi eyo toleka kuyambisha kama nkani waliwo abadamuuza nti tusigaza ekigamera naye naleka tusooke tuweeyo kama kuwulira wingi naye tumuzeeyo dakiika 4 tusaale insha Allah twagade kino mukijjewo dakiika 4 zokka olw'okuwaayo oba namawulire ku masenge ge njagala muwandike nga mugamba